Bowa kebale kwajati kale sebo je bale kusebo bitalo nnyo ajoti ngokedde nasuzeewo kati fe bati sitina kwebaza bwebaza nebaliza abantu abakungu bali jidde anka mwebale nnyo basebo ne banyabo byonna byonna bye mukoze tiimu yonna ino okuva lwetwafiirwa Anko Kato mwebale nnyo mwebalire ddala basebo ne banyabo n'abantu b'Enkozi mwebale nnyo tweyanzege ono naaba mama wange emabega kaawo yanyigira ne tumaliriza nti ansonyiye era ffenna tuli mu mirembe bitalo muli mirembe nani naawe era nkiwulira okuva ku ntobo y'omutima gwo bituli mirembe mitawaana munange kati baartist jasinze njagala munneebalize bantu okungubagira Anko Kato ya twebaza abantu bonna ffe nga ba artist abaana ba Anko Kato Lubwama omanyinze Diamond Sembo yeyanzaala ku stage twebaza nnyo abantu bonna Kampala yenna Uganda yonna beebale omukwano gwe balaze Anko Kato beebale kwagala ba artist beebale buli kimu kyonna kye bakoze 7 days nyingi nnyo naye buli lunaku Anko Kato wabadde wabeerawo abantu abajjudde we can't mention abakulu ab'ebitiibwa abantu abalonzi bafaani baffe bannange mwebale kutulaga mukwano ogwo nti ne mukufa basigala bakyayagala ba artist bano tusaba Katonda nabo ababalire kye batukoledde kale kyagenda mu maaso ninaka interview kanali ndaba nga Anko Kato Lubwama ali ne kasuku omukyalo ono nga alina ndooza waayita nga Anko Kato amugeya nga bakwogera ku wakalaba nga bali ne kasuku bamuyita Sara Kagabane si bwe kiri taata bitalo bya Anko Kato bitalo nze simanyi oli mu production ejembade jade ali mu kukola nze tubadde mu production yemu nenze Kato abadde twakula asinzeeko emyaka naye nga twakula ffenna nze oba ntandikirewa biwanvu sinza wena bitani kubanga Kato nagenda okuzanya mu Black Pulse namusangamu kati twali Black Pulse yali nga tulinga ba Luganda mweyola ekibiina kyobeeramu nga mulinga ba Luganda kati ffe twajja twatusomera Kampala High kati tusanga Kato Lubwama nga bayingidde ne tukufuna omukwano ogwo ne tubeeranga ba Luganda nga tulumbe wa Kato basulanga ku Martin mama we nga atunda amanda ne Salongo nga abeera smart naye kati nga omanyi ba students enjala ekulumye ova kusomera nga twabuzanga Nalongo emirundi ng'egyo 3 atwe ku muwogo gwasiika Zakumaliza bana ebyemboozi mpanvu production batusubiza nti zigenda kweyongera zigenda mu maaso kubanga yali amaze tuyitiramu nga batu natambula nga gonde show bwe natambula ne omuzannyo nga amaze okutuyitamu tukumanyi we kutambula yabadde amaze okuwandiika ng'era tugulina bulungi nnyo naye nga era tugamba ceasefire nga atulaze ekyokukola ate nze tubadde tetukyali nga tuli ba Luganda era nga mbuli ebimuluma ku mutima nange nga mubuulira ebyange nga tuli ba Luganda era nga ensi yonna egamba oba yagala okumanya ekikota Kato Lubwama gende wakagabane bomanya ebyo byakasuku byandaba twatuva bwa Stewart mu Tebi nali nsuzeeyo nangamba kwegaire sulayo naye tulina shooting ku makya ne mugamba kale era awe nali nembagwako nga bashootinga bintu byabwe kwe kuntandikako naye saabiri mu bintu byabwe ne bambagako era nga Kato bwabeera naye ninga biva ku mutima ayo buli kyayogera nga omanya aba akubulira ekyamazima kale banange nga bwe nkutegeezezza njagala kati nno okumaliriza kubatta kubanga ssaawa y'obuugi etuuse twasuze eno naye nga embeera nga bweyinza okulaba wano mu tenti abantu batuuse dda bikyagenda mu maaso so ndowooza gye bujja kamalize n'omukulu nsi bugye baleko alese njebaleke amanyago nze mugerwa paaka nkadde era nga nze omu ku baakolanga ne Kato Lubwama ku Kupa Complex era nga twakola emirimu ng'abantu era ng'abasuubuzi kuba Kato Lubwama bamujja mu kiti ky'abantu abasuubuzi naye ng'ate naffe ng'abasuubuzi
tubadde wamu ne Kato era Kato okujja kukupa complex teyasooka kujjanga mu Nakatemba. Kato yajjanga omuntu azze okupangisa edduuka oluvannyuma bwe yakwatagana ne banna bizinensi n'abagagga ne tutandikawo ekintu ekyali kiyitibwa theatre era theatre ye neegenda mu maaso. Kale ngaffe abasuubuzi tubadde tetusobola tuula Kampala ng'olunaku lwaleero tuziika Kato Lubwama era tuzze weetuli ne bannaffe. Twebaza nnyo n'abasuubuzi abagagga nga Mwami Bosco Sebalamu amabugo ge yatuwadde bane. Twebaza buli muntu mwenna abasuubuzi gye muli muveeyo olunaku lwaleero tuziike Kato Lubwama. Tweyanze kale kakati embeera bwetu bwetambudde tujja kuba nga tukomawo mu bitundu ebirala nga BBS Telefine okwongera okubeera nga ate tubawa broadcast ez'enjawulo. Kale kakati gwe ali eyo omusuubuzi nawe owa boda nga weetaaga okubeera nga ate ofuna boda egenda okubeera nga ate ekukolera ssente ate